Ndine Moses Tisto Gambo B ono mweleza wa Ssaabasajja Kabaka wali mu kyongo kya Buganda Land Board yomukuba mukunzi atenga musomesa ebyettaka abitegera bulungi nnyo tumuleese ku nsonga z'ettaka ezigulumbya bannayuganda bangi bajja ku DreamTV nga bakabitaka nga balitwala mbugaga yatusenze ekibanyi kyange ate bakitutte ne tumuleeta tumusaba n'atwegattako ayongere okusomesa ali ba DreamTV n'ekirala ekitongole mwave kya Buganda Land Board bali mu kukuza emyaka asatu nga baweereza naye Gambo emyaka asatu mpulira Minisita Mayanja agamba nti BLB teriwo mateeka kati mukuza kimu abataliwo mu mateeka omugamba asome Minisita agamba nti nedda BLB nedda teriwo agenda asoma akawaayiro namba 2 mutekerezaawo obufuzi bw'ensikirano n'ebyabo bwe twogera olinga ogamba okusoma is a senior council kitugambya nti munamateeka nange oluusi neewuunya omusobozi okwebuza ovuga ti ate yali badde ono ekisooka okuzzaawo obwakabaka bazzaawo byonna ebyobwakabaka nga biyimiridde mu kabaka fono Buganda n'abafuzi b'ensikirano abalala edi Busoga wali kyabazinga ebunyolo tusabira Omukama bambi asuuke Omukama gafa busa bazzaawo yoyo n'ebyabo kati fono Buganda bwe twabanga tubanja ebyaffe twali tubanja kuzzaawo obwakabaka jjukira nti Abaganda twayabyanga ennyimbe ngira abataka weebali ninga wabulako Ssaabataka bo tewetukuba mu mukaaga byonna yabijjawo naye ffe twasigala twabya ennyimba ezaffe nga tulinda kintu eki kati mu kuzzaawo obwakabaka akawaayiro namba 2 akazzaawo obufuzi bw'ensikirano n'ebyabo mwe baddiza ettaka tuli mu ssemateeka ya 95 kwaye yazzaawo 67 yajjawo 95 nazzaawo era kwe kulaba nti Ssaabasajja Kabaka ku muntu alina Galabi yali Ssaabataka n'afuuka Kabaka mu 93 kwe kugamba nti mu 94 tasobola kudduka kuba yaladziddwa ettaka okusooka sikola mayiro 305 zaddirawo embiri amasiro n'ennyanja ya Kabaka bingi ebimu ebyo ne bikomawo era bwe manja doza ti yalibadde yeewuunya nti lwaki ebiseera obutikiro lwaki tugikoleramu yali tennadda ebyasooka okudda mu 93 era Buganda Land Board entandika okukola Bulange ng'ekomyewo Bulange eyali Republic House neyo ku Bulange olubiri olwali Barracks ne lutuddira n'olwekyo abantu abamu twebuuza nze ate tannumya mutwe Minisita omulamba yatakulumya mutwe kuba ye kyakola akimanyi n'ekigendererwa kye sinza kuluma mutwe ku mutwe wesiba ekigendererwa kye ekinnuma be baana be ab'eŋŋanda ze ate n'abazzukulu babadde kyali oyinza okukola ekintu gwe kikusajjuse naye nga kigenda okulemerawo generations nga kijja hontinga famire yo nti famire ya gundi yagamba bweti ne bweti ne bweti famire ya Besweri Mulondo olabulabyeko tomulabangako physically simulize saamulabako naye yaliwe wa perimiti saamulabako naye Besweri Mulondo tayitiremeddewo baga nti awe waali tayogerwako kirungi so bye tukola oluusi bihontinga famire zaffe nga tugenze nnyo gwokola amala n'okola effujjo omugenzi Tambale afudde famire ng'erina okujja okwetonda ejjawo kiri ekikuwa ejjawo ekikuwa ekyo kiri ku famire ne famire y'omukulu oyo gyensaasira ddala abantu weeyolekeddeawo okwetonda kuba omuntu ayasoma amateeka ng'ogamanyi nkuweereza mu gavumenti ate ekiro gavumenti erinakyuka eyazzaawo obwakabaka ate mwayogerera ebyo eyamuwadde obwami eyamuwadde obwa minisita eyazzaawo obwakabaka pulezidenti n'akwata ebyapa n'abiddiza obwakabaka ekyo kimu ate yaga nti kabaka talina ttaka gavumenti ya Uganda yeesigaliza obuyinza obukola ebyapa obukola ssente paasipooti toyinza kuva eno nga nti nze nakozeyo paasipooti eyange saandiyagende mwami eyo muteeka ku levu ya muntu wa bulijjo abadde alowooza ti Buganda Land Board erina ebyapa byekuba mu masengeraawo ebyapa biva mu gavumenti gyaweereza pulezidenti n'abikwasa naye naweereza Katikkiro nedda ebyapa biffe byetufulumya ti mwami mugalo oyagala kyapa ku ttaka lya Kabaka mugenda genda mu gavumenti tutereeza fayiro nga tubitwala ku disitulikiti oba mu landisi bamukolera ekyapa ate minisita gyakulira nefulumya ebyapa abatukwata bujega kiki bino babeeramu eno kubanga ate baba yafulumya ebyapa ku ttaka lya Kabaka omuzindaalo guno kati fe abasoma amawulire olwakwata omuzinda olaabuguumirira n'akyamukirira tamenti byayogera butwa biyinza okuleeta obuzibu kwe kusomboza ogumu kwe tusanze
nti abantu badira ebyobufuzi nabiyingiza mu kintu ekiri sensitive eri obulamu bw'abantu buli lwowabye abantu ku bibanja byabwe oba batadde mu buzibu obunene ennyo waliwo minisita omu era oba bakumidde mu butamanya waliwo minisita omu yali mu ttaka omwo najja n'agamba abantu bassaayo wano mu Uganda waliwo wiringi seera ne wiringi baaya bwega nti esimu ngitunda emitwalo 10 oli yewunya bwewunya naga ati gambubbi abadde kyesimu yegula emitwalo 10 kati waliwo abantu abatundanga oba bamuwadde empeere waliwo abantu abatundanga ebibanja byabwe ne bakola n'endagaano minisita omu najja n'abaga nti babaseera ngenda batwala tukole ki tuteekwa tajagira yabagula atya yabagula sente entono nnyo abamu ne bayo n'endagaano zaabwe original engera ne bamukyusa abantu banoonya endagaano nga bana banonyeza yunura gyayise awamu netwala ebyapa byabwe babira bakoloozi obubina buli mu ggwanga wano Katonda n'olwekyo tukubiriza abantu tuwulirize bitono bimu ddala byobufuzi muna byabufuzi eka tugenda mu campaign ogenda kuwulira nze nali mu 2015 twali tuwandiisa katugenda ku Luka 2016 awo tugamba abantu mwewandiise olinabaga temwewandiisa Buganda Land Board babbi twali buweekuleeyo Ngulumbateeka mwayinza obutanyiiga ayina gwe yali abiisana naye ekasambya etubagamba abantu nekuba enkiiko abantu ne beewandiisa abaawo mu kitundu kyabo bo ne bakola ki nti wona Label to be kuba yaliko na Label to be ebiseera ebyo yatugaanye netuwandiisa akalulu kaggwa ng'olwa akazinga k'abantu teyadda nayo kati yeesimbiddewo ate walala 2021 yali yeesimbirawo walala ate yaddayo ekirungi beyabuzaabuza teyabaddamu ate kirungi yatereza yaddamu neyetonda bagamba bbi bajja kulaba konze mukama wangu babaze okuwangula mukama wangu badde oŋŋamba ki anti byali byabufuzi naye abantu bewange tebewandiisa nkoze ntya emuga kyenyiza okuwa amagezi wandikira senkulu wa Buganda Land Board omunnyonnyola embeera eyaliwo olwokuba mu byabufuzi kino kino kyaliwo mbadde nsaba abantu bange obaweeyo special ki bewandiise nawandika bulungi ekiwandiiko nakireeta wekitiibwa Male yali atukulembera Buganda Land Board ekimutuukako naye teyakola nsobi yona yona agamba biddayo okuba olukiiko ogambe abantu byaliwo abantu bewandiise kuno MP yabakunga bane mbeereyo abakunga abantu ne bajja bangi so bannabyafuzi kyogeza okutegeeza bamenye okuzanya emizannyo bwegityo naye kati kibazanyiramu kintu kinene nnyo eri abantu lwekyo omukulu oyo engeri gyali munnamateeka nsuubira ate oba Male Mabirizi amusinga ati amabiri mabirizi naawe oli minisita waffe tomuleta ku Male Mabirizi bwafuna kyattakkanya nakyo ng'akyaba ku kooti eddako abira Buganda Land Board agenda mu kooti yenkola ey'ekigunjufu nga bamusingirayo yetasinga ng'omusango gwonna Mabirizi omukulu nagaa tetuli mu mateeka Mabirizi naye yatusobera buli musango gumusinga nagaa tetuli mu mateeka hakiri bukeezi nkya agende ku minisita aba n'obuyinza obwo omuntu yena munnayuganda wa ddembe no ngamba obugamba nti byo biteri mu mateeka nga minisita wa lands bwabaawo ekintu ekikuzisaawo etteeka etteeka likyalenjingibwa mu kooti oba bwendaba mugalula yefudde kyatali ng'ali ku TV endala nga yeyita wa DreamTV n'atuuka neyefuula kyakola ki ono obanga siri wa TV neyefuula wa TV mawulire twalina bangi masqueraders kera bukeezi nogaa kugundi ono yefudde kyatali mututte ku ki mu kooti kyo kyokuddira eri abantu bakabaka obbabuzaabuza ekyo kimu ekyokubiri ekigambo kyeyogera kabaka alina ettaka yagamba talina ttaka agenda agagule talina kati biiki ya Bobi Wine eri ku ttaka lyange kabaka ng'omuntu kabaka alina ettaka lye era ne Bugerere gyeriri era nkuluze yeriddukanya agamba nti kabaka tabanko na ttaka nkuluze oba kitaawe teyalina ttaka mwana kusikira ku ttaka lye yona yatusobera minisita abo kabaka Daudi Chwasikira square mile suka mu 10 kati yawa ku mwana w'ettaka nagabira abaana be abalangira n'ababejja balina ettaka bino minisita mukulaba gwe ng'omusomesa tebyaleetedde obuzibu mu kusomesa abantu nga nemusanze minisita asize obukyayi ate mulina abantu okubannyonnyola ate musanga buzibu mu public eri oluusi abanga inciting violence kyebatawanyamu nga babyerobi ofcourse kitutawanya nnyo kubanga abantu bawulirira nnyo mu bantu betuyita abaasoma ate oluusi baganyo nabo ebyobwereere ekyo kimu ekyokubiri oli bwayogera nga mukulembeze temusigala nga bwe muwadde
yadde tulina tutusobola kutwala budde bulamba nti tunyonnyola ekyo tugamba bugambi abantu ba Kabaka ettaka lyetugambako liri 5% bitundu 5 ku 100 naye olina kukwata ebyobufuzi bye ettaka lyetwogerako eryatuddizibwa basikola tuliza square mayiro 3.5 lutujja olusukulu lwa Kabaka ebyo 3.5 byagwa mu 93 kitegeeza ki ettaka eryo teriri masaza gonna ni masaza Kyaggwe yasingamu ettaka eryo almost 50% y'ettaka eryo liri mu Kyaggwe liri mu Kyaddondo ne Buddu okusingira ddala ne tugenda mu ndagaano eyazaawo Obwakabaka n'ebyobwakabaka mwalimu akawaayiro akagamba nti n'ebirala bijja kujja nga tuyita mu kutegeeragana naye bwentegeeragana wakati wa President Museveni ne Ssaabasajja Kabaka 2013 ettaka eryakatikkiro ery'omuwanika ery'omulamuzi siku ya mayiro 16 siku ya mayiro 88 eza buli ssaza neyiika mu 9 eza buli ggombolola nerikomawo lwekyo bati yakitegeera agenda akebere mu ndagaano eyo kikyegamba omanyi waliwo abantu bo teyaleka nga basigala begomba obukulembeze bwe munaffe yayinza okuba yegomba nnyo obukulembeze bwa bote effujjo lyatukolako ebyokuweerwa Obwakabaka n'ebyobwakabaka kwakisigwe gusosi asikuwa nawandika nga articles mu mawulire oluusi netumuddamu oluusi netumuleka wakafera ino limba lweyayimba sinza dudda dusa luyimbira muntu mukulu bwatyo kwa tumusaamu ekitiibwa nti minisita ate munnamateeka omugundiivu lwekyo akozesa amateeka kifo ky'okutawaanya abantu ba Kabaka ng'abataataaganya mu ntuula yaabwe we batudde byero byeddukanya ttaka lya Kabaka nga omuntu oba Kabaka nga institution because waliwo Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owokubiri nabo ne Kabaka nga institution Kabaka as an institution kati byero bimuddukanya ttaka lyaki tuddukanya ttaka erya institution etuyita official mayiro official ziri mekeezo gate 3.5 kati wabuna mukaaga Katikkiro kati wabuna mukaaga mulamuzi n'omuwanika ogenda gisisiko ya mayiro 88 buli ssaza yiika namu 9 eza buli ggombolola ogende kulya Namasole n'eri embiri embiri ziddukanyizibwa ettaka lyo Buganda Land Board erikuuma anti gye ndiko ettaka ly'embiri Namasole bagenda bakola ki ate erya embuga z'amasaza era byerobi tulina ebizimbe tulina ekitongole kituyita Namulondo Investments kyekikwata ku bizimbe n'ettaka lisigala Buganda Land Board eriddukanya lwekyo bwetugala ttaka lya Katikkiro kati ate Kabaka okusobola okutereeza kintu era tutukanya ttaka lya Katikkiro lya woofiisi si lyawo ekitiibwa kya Sipita Mayiga institution ya Katikkiro official mayiro eya Katikkiro bwetuga ku ttaka ly'omuwanika kitegeeza nti wekitiibwa wagwansibirwa institution era ensobi tatunda kutena wiza kutundako yadde okufunako akajiiko mimi ndi ujyo Mayiga wali ku butikira so okugamba nti era baba ina kyayagala atundeko ku ttaka lye ayina kuwandiikira Buganda Land Board kwa Ssaabasajja gye yasaawo okuddukanya era yensobi eyajja ekolebwa abantu ba Namasole Namasole ng'omuntu kanyanya ifuuse kanyanya yafuuka ettaka ekanyenya era Buganda Land Board teyinza kukyamawo n'ettaka lya woofiisi ya Namasole ate lye Makindye ogeraageranya lye Makindye n'ogenda e Golomolo n'ogenda e Busagazi n'ogenda aweewongo kyamidde Bugema ekalagala awo munda ettaka eryo liri mu official lyawulwa litya anti kati oli baba wakuba kati nze agula mpula Namasole ettaka lya Namasole manya ntya okuddamu okwebuuza era waliwo owekitiibwa Kibuule ng'akyali minisita wa kitiibwa oyo waaye Honorable Kibuule mu Luganda lwakuba tukitwale Honorable Kibuule yagamba tamanyi Namasole tamanyi mu Luganda kati mulekere kiba ky'obubaka bwa parliament Honorable naffe ekigambo Honorable twakiwunoona ate obeera minisita so akiikirira egindi Honorable obeera wali ku floor kale naye yaliko yali minisita yagenda e Golomolo omufere n'amuguza ettaka ekazi 8 atasose kwebuuza kali kwayogeddeko minisita omulamba yali minisita ebiseera ebyo n'afuna n'ekyapa bafuna ekyapa abantu bali ne beekubira enduulu
Buganda Land Board ne batutwalaganya yateekayo abapoliisi nga netendera boda egenda goloboleyo ku mwalo abantu batya ne kyemaani w'ekyalo n'afa kuba kyali kibi Buganda Land Board neyingiramu ne tugenda mu kooti wetusingira oli mugenda mu mateeka waliwo omukulu yafuna ekyapa wano naye teyakifuna mu mateeka yakifuna mu bukyamu omulamuzi n'awuliriza sayidi eri n'awuliriza naffe ne tujja mu mother title ekyapa ekikulu nga tukirina obujogoli bweddanga busiba simanyi namasole simanyani namulabaawo ng'ayogera mu kigambo ng'akwata ebisubi byaggwa bitya kugenda okukakana ng'omusango musinze ne balagira registra kooti erina kulagira registra asazeemu ekyapa ky'obadde olina nga si kyekituufu so sigamba nti okwata peeni wana okiyuza kati yalivaako oba akyaliko ennaku ze batigomya abantu n'enzirayo obbaka kasiza ddala era bangambye yatunzeekokko yiika abamekaawo kizaye basinga yatunze ekibanja kye naye gweguziza gwe tulina okugamba okujja okutereeza yatunze ekibanja ate ettaka alirina n'olwekyo olwawulira namasole famire namasole ebadde etawaanya nnyo abagyerimbikamu batandika okutunguza abantu empewo era olugwe baguzaawo ekalagala ng'okyamye munda amuguza nno yekazaalwa 12 sajja n'ategereka n'abatuuze nga tabazi kujja kwebuuza ategereka n'abatuuze nga alina yiika amulekerawo 1 ku 1 bagabana n'akola n'ebyapa abantu ne beekubira enduulu mu Buganda Land Board ne baddamu nti ettaka eyo teritundibwa namasole official omwami najja n'asasula ssente mu Buganda Land Board ezogenda okwerula empenda ne tumubuuza okakasa ettaka eryo olirina ninawo wonna ogenda okwerula empenda nga kujjuddeko abatuuze ngenda okuba olukiiko okubuuza abantu bagaa nti waliwo ebibanja 2 beyasasula ne bagenda beba bokka omwami n'afiirwa ensimbi ze empitirivu n'olwekyo ettaka lyonna lyonna kyenagambye nti okusobola okwebuuza namasole official oba namasole ng'omuntu twegendereze bano bannabyabufuzi abagezaako okubuzaabuza abantu nti kabaka talina ttaka buli ssaza kabaka ekisooka alinamu isiko ya mailo 8 ne masaza agabula awo oli ku kabaka anti tubyawule kati official estate ya mailo 8 eri mu bwakabaka bwa Buganda nzamanya yadde ali ku kabaka ng'omuntu nali mwena mutebe okubiri ati limukwatirako wagende ayagala yagazaki anja getayina agule agenda agule agulira abaana be awulira abaana be bemulugunya kugwe bikie Bobi Wine eri ku ttaka lya kabaka ng'omuntu era Buganda Land Board tekwatawo genda eddegeya genda singeri wa mwikizanganda okay kituufu nti Minisita Mayanja kinzo bayite mwogera anti ogenti ebyama ensi zimu tezogera byama niwono tubyogera nti yomu ku clients bamwe ba Buganda Land Board era ina faida mengo ku ttaka lya kabaka era asasula ebyetaagisa bibamu akuba tulina secrecy gye tusayininga twagala kwasanguza ninga alina byama byaba client ate faida ziri 2 ayinza okuba alina ekyo kiri wakati kati n'abantu ate baleme kugenda mengo ate nga agendayo because twabiraba muganda ffe mukadde waffe Nuhu Muzata battenga tanafa yomu ku baali bakuba enteekateeka zammwe kyapa mu ngalo ne tamule mirundi yennyini naye ate ng'emmengo fayiro gye zitwazira banako baziraga abamawulire nti ne banatenge ababikuba eri mawulire ate beno nga bajja mu nkutu ne Mayanja naye ayina fayiro emmengo mu byerobbi naye ate n'alaga balina bigendererwa ki abantu abo bagamba tukuba abakazi akuba kisenge gwe ngodda kuwonga okuba ye eri ali ku kisenge akuba gwe ngodda kuwa okuba lwekyo tuve ku mbeera eyo yatukuba abakazi n'akuba ekisenge abantu abo nze kyenjagala okugamba tujumbiragi programs bwe ziti kuba tebasobola kubula mu nsi omuntu aba n'ekizibu kye ku institution olina kiri kyalaga zibu nti sikwagala n'ayagala asimbulize obukyayi bwe afune abamuyambako naye nze nsaba mukama we amugambeko kuba bino ebintu Buganda Land Board emirimu gyesinga okukola kunyweza bantu ba kabaka basitule oba tudde kusobola okwekulaakulanya tulina projekiti zimwanyi terimba gavumenti erina projekiti zaayo tojja kusimba mwanyizo zikulo zikungule bulungi nga utwe tolina kiwandiiko ensonga ya Minisita Mayanja emu ku challenges musanze mu myaka gino 3 gye mu celebratinga yemu kuzo challenge esooka nagambye abantu baffe
tukyali mu nkola ey'obuntu bulamu kyo ky'ebiwandiiko ey'okubiri abannabyabufuzi si ye yekka si ye asoose bangi yogedde ku mbwate kamwa bangi usanga omuntu mu sitenseni sibu yategeerera abantu navuula kabaka naye zino za Buganda binaku zino batulya wali emiti ya nalwe tuta ku kacaayi bakuŋŋaanawo najja n'abasomesa muna ne muwuliriza naye nga oluusi abasomesa bifu nakakyamako okusera era byakyapa mu ngalo wakyamawo kaawo batuula awo abasajja ne basoma bantu abuzabuzizza era abantu kukyapa mu waliwo abajja nengendawo ne tukanywamu ne tuva nga tukkanyiza nti oluusi bantu boogeza butamanya nze kimmenya obutamanya bwo bungi naye ate omuntu amanyi okwefuula atamanyi abawa by'abantu bagiwa bamwinamu nga boga nti namateeka naye wensanga omuntu wona tusanze obuzibu bw'abantu nga tamanyi BRB lwakitengeejingako ku minisita one tutya minisita oyo nga tukolaganye nayo nnyo tulina land awareness betukuba ensiisira baminisita ne bajja era mwami obo tuba tupanyi programs naye omwogezi wa minisita tetusobola kugenda muntu avuddeyo nga sekinnoomu fe tukolagana institution kati nga ministry tukolaganayo bulungi nnyo tuwanyisa ebiwandiiko batuwa amagezi tubawa amagezi tuli mu mbeera nnungi nnyo nongamba Minisita Mayanja okufuna olunaku mwenga aba BRB nga ttiimu nemusaba appointment nemusinka nemwogeramu ki kyatamanyi kati guli musomesa musomese nze nsuubira singa alina kyeyeebuuza nenga byola options bbiri oyinza okujja n'ogajja kusinkana aba Buganda Land Board yabo emirimu bagikola batya banfunye okwembulugunya oba n'ogamba nti emirimu Buganda Land Board bazo kikakasa emirimu gye tegikola bulungi ngitutte mu kkooti oba mukama wawe kwamye junior minister alina senior minister amutwala Judith n'abakoba munasingo omukyala n'abakoba ayisooka ogambe ku Buganda Land Board boti naye omuntu naggambye ayinza okuba ye ayina ebigendererwa ebibye okusomooza kyo wakumusanze okusomoozebwa kwa twetusanze beba nayogedde ku bannabyabufuzi abantu bamanya oluusi bagoba natwankaguddemu aba BRB babokyako emmotoka zammwe okyanga motoka BRB etrakita yali yaani eyo yali ya muntu sekinnoomu mwali mupangisiza ettaka lya kabaka lya bwannannyini eryogera eryeddegeya tewokyangu kidduka kya Buganda Land Board ekyo kimu ekyokubiri mbadde mu field y'ettaka okumala emyaka siddukangako sisuubira kudduka kuba kyenjogera sinze muyina abasirikale bemukozesa basiina musirikale no nabammwe abatambula kabangale abo bo enforcement bakola mirimu kyabo balina kulaba nti ettaka lya kabaka terijajambizibwa terisengewako bubi muli kubajja sente ku bantu abo basanga ozimba gwani tuwe sente tuwe bantu bemulugunya abantu se tebulanko gwebyo ekyo kyogera tosobola kukozesa abantu bawera 100 n'obulwamu obumulumulu naye kigamba bulijjo abantu twali okuduyira mu lubiri awo mu 2 owekitiibwa male yagoba abakozi 2 musubi bonna omulundi gumu ng'abantu bemulugunyiza ku mpeereza yaabwe mwali n'endawula yawanda omuliro oyo BRB yawanda omuliro eyimiriza abakozi bukyanga tuyingira era n'ekyejja kuyimiriza ne leero so bw'okola effujjo bakuvunaana kyetuyiza tusanga okusomboozebwa ti abantu ba kabaka batya mugalo najja nagamba nti gambo byanzigyeko ssente n'omugani kati sooka ompe kabwino katono nnyo tusobole okumukangavula evidence mwagala nnyo okunywa amazzi abantu abali ku ttaka lya kabaka omuga tuweeko evidence ti omwami wa kabaka yakuggyeko ssente oba omukozi kandi kanywa ku tuzzi bayinza okukungoba akabanja kange tusobola okwogera mobu kinawulidde olugambo singa tugendera ku ŋŋambo saba bifiiridde awo twagala nnyo omuntu wakirifune kabwino kosobola okupiininga omuntu tiddala gundi abadde akola bwati ne bwati bino biki byemutuuseeko kwanzijukira ku mulembe gwa obwekitiibwa Kyewaleme Male munnasingo munnange mwazimba ekizimbe kyamuganzirwazza wekiri kyava mu sente za BRB ze mukuŋŋaanye nga tuzimbe ekizimbe weekiri biki ebirala byonzoga nti tubikoze nga BRB okuwandiisa abantu ba kabaka bungi nabafuna ebiwandiiko byabwe ayiroza bintu kisa ku mutimbagano tituwadde mu mbeera emabegako ng'oli ennyumba y'olujja ebiwandiiko bye bigenze naku zo tulina bakawuula bajja ne bakuba abantu emiggo ne batwala ebiwandiiko byabwe ne kati wano tulina backup ebiwandiiko tubikuumira kopi yaabyo ebirala tubisane ku mutimbagano katwegera bwogezi file number yo n'ekyalo file number ng'ebiwandiiko byo byonna bikola ki
okebivaayo kwebiri kyokubiri tusobodde okuwa abantu ebyapa okwekulaakulanya buli lwofuna ekyapa ku ttaka lya Kabaka kiba nti oba okyongeddeko omuwendo valya okugeza singa obadde ogendagenda mu bbanka ng'olina endagaano tebatera kusukka bukadde 5 ku 10 naye singa ofunye ekyapa ku ttaka lya Kabaka bukadde 5 ne 10 osobola obukola ki ekibanja kyekimu sayizi y'emu tusobodde okupuntira abantu ebibanja byabwe omanyi ekigambo kupunta kwe kulamba n'okupima ettaka mu mateeka lwaki nkuyise kulamba nti bajjajjaffe baapunta ettaka lino zino boti natukuba mu 66 singa boti yatukuba ettaka eryo teryapuntibwa tetwali lisanze neka twerwa bwe ruzimpenda tuba nti lyali liyita wano na wano lwekyo tusobola okupuntira abantu ne balamba n'okupima ettaka mu mateeka tulina institutions nyingi ezizze banks ziwoza abantu ne beekulaakulanya abalina amasomero abalina amalwaliro ng'olayagala kwongerako omuwendo twongedde okuluŋŋamya abantu ba Kabaka nti omusenze omutuufu yaliwa tununudde ettaka lya Kabaka eri obwakabaka okugeza ttaka ligenda otuddira mu 93 amasiro ago baali bagize wali essundiro ly'amafuta naye limaze okufunamu ekyapa noddino kinunulo ag'ekasubi tugenze mu kkooti okulwanirira ettaka lya Kabaka mu bitundu bingi nga kuliko abaali bafunako freehold ate nga freehold tefunibwa ku mayiro bangi bazifuna tugezezzaako okukumaakuma abantu ba Kabaka n'obategeeza ki ekyokukola bwe ntuuka ku kiri kyembadde kwamba ekyokupima Amini wano yagoba abayindi naye omuyindi atayina block na plot number bwe yakoma oti yatawaana wali wamwesinga ogwa koloping waliwo abayindi baali bakubawo ebibaati awo naye nga tebalina yadde ka block na plot bagenda abantu bati bajjawo bijje ne bizimbirawo ebizimbe nate muyindi yadde ne muyindi erende babazimba balina ebiwandiiko bawamba buwambi nabo ati ebiwandiiko bifunibwa ettaka lino lyonna bwe lyagenda mu gavumenti lyafuuka public land public land district ne zitandika okugabako ki ebiwandiiko nga mulina ebyapa era ebyapa ebyo President Museveni yali abituddiza bino byasembyeyo tuddiza mu 2013 yagambye baddizayo temutaataaganya abaki noli kyekyapa gyoli kyeyafuna mu gavumenti tukitwala nga kituufu era tetugaba jangu okyanjule mu Buganda Land Board era abasinga babyanjudde ababifuna mu gavumenti lwekyo bingi ebituukiddwako yadde okusoomooza weekuli tusobodde okugula amatabi nga binakikunnyonnyodde okutuusa obuweereza ku muntu asemberayo ddala wansi nti omuntu yatindiga gero n'ava ebuvuma nga ajja eno naye kati tumugamba wakiri tuukiri omwami wa Kabaka oba kalondoozi w'ettaka lya Kabaka ali ku kyalo mu kitundu akuyamba okukwasaganya n'ekkakabirizo lya Buganda Land Board kyekisinga obukulu kyekyo okunyweza abantu ku bibanja byabwe nga tubawa ebyapa oba nga tubawandiisa ne basobola okuwa busuulu oba ogenda ku mutendera gw'ekyapa nga bwe nagambye obudde butuddukako njatudduke butereevu ekayunga bugerere ebiri ekayunga wabiraba nalaba wano ku lunaku lwalunaku lwakuna abanyala balumba ne bamenya ne bawamba ekizimbe ky'embuga ne bawambawo nga bagamba nti wano waabwe tukiriminga wano waffe n'obunyala era twagala endagaano ya 2017 tekebo mu nkola wano waffe temututambaala abantu ba Buganda nina aba Buganda bano bagamba nti wano waffe ensonga ene yaleese obuzibu era poliisi negiyingiramu nga nalabye nti Ssaabanyala kuba mbadde nsoma wano Ssaabanyala Major Baker Kimeze agamba nti Mengo wali si wammwe ate mwababyero bimumuddukanya ettaka ly'embuga okyogedde kakati lwaki mulumba bannammwe ekisooka mukulu Ssaabanyala oyo ategeere Munnamagye Baker ategeere ekisooka nti Bugere etaliimu Banyala bokka ate si be basinga n'obungi ngane Buganda bwe telimu Baganda bokka kugamba ati noliki mulimu Abaganda mulimu Abasoga mulimu Abakenyi mulimu Abanyala lwekyo alibe kitwala tekitundu ekyo kyonna
ffe tukka tumanyi nti eryo ssaza lya kabaka eryebugerere. Endagaano y'olwenda bwe yali egabanya ettaka lino ogamba nti buli wassaza ajja kufuna sikweya mayiro 8 Ssaabanyala teyaliiwo. Era owessaza Mugerere yalivunaanyizibwako kuba yatwala essaza Bugerere. Eno association zitondeddwawo biseera bijjojjuuzi nga weetuli wano. Abanyala sibadda Ssaabanyala kubeerawo association mu ndagaano y'olwenda yaliwo. Ettaka lino nga ligabanyizibwa. Lwekyo sikweya mayiro 8 ez'owessaza livunaanyizibwako Bwakabaka. Yiikanamu omwenda eza buli ggombolola eriyo livunaanyizibwako Bwakabaka. N'olwekyo ettaka lyagamba nti ye lyaba lya Ssaabanyala teririiyo. Polisi nga taliyagula. wali ku mbuga weebawambye ne baga nti ono waffe ne bateekawo ne tent saawa. Okuwamba bo teno yawamba Buganda yonna. Si kipya. Si kipya Bulange. Katikkiro bw'atwala ne kabineti ye yali Republic House. Lwekyo omuntu agenda alowooza nti tebasoma byafaayo. Njagala okutegeeza nti ne masaza agaabula Buyenga ne Bugangayizi ebyapa gye biri mu mannya ga Buganda. Era tulinayo n'abayindi basasula amajaani olwaleetebwa mu Bwakabaka. Kubanga bwino ebyapa ebyo tebikyusibwanga nti munnaffe tutonzeewo kimeze kati Ssaabanyala tumutaddewo lwekyo ebyapa byonna bikyusibwe ebyali mu Bwakabaka bizibwe. Tebikyukanga era tubirina mu kkakkabirizo lyaffe erya Buganda Land Board. Nkubiriza bakama baffe abawaggulu obugonvu bw'olujegere ge maanyi gaalwo kubanga abantu abo bakusobera bagenda ne beekaliisisa eyo n'osanga mu masaza amalala ga Buganda nga Bukyaddondo muno nga balinamu amaka. Obwakabaka tebugambanga naffe tetubalabanga wa busaze ddala oba esaza takagazangako kwano tuwambyewo kubanga Ssaabanyala naffe yawamba embuga. Baleme kuleeta abantu ba Bwakabaka manye ebintu by'ettaka byebireetu byebivaako okuyiwa omusaayi singa temubikwata bulungi. Ekyo nkubiriza minisita w'ebyobuwangwa atwala abafuzi b'ensikirano akome ku bantu abo. N'Obwakabaka n'obusinga tebukuma ku bantu baabwo ekiyinza okuddira tekijja kuba kirungi ate nga si kye twagala. Twagala amawanga gonna kuba Buganda eringa nsi esobola okuba buli muntu ajyamu. N'olwekyo kubirira nnyo abantu. So ettaka liri property eyo ya Bwakabaka n'ekyapa mwababye lubimu mu kirina ayinza okwewaŋŋamyawo wekumala ebbanga olw'okuba ffe tuli bantu balamu ate omuntu omugunjufu ekintu abaako bwakikwata si kuwamba buwambi. Nkiddamu bo teyatukuba mu 66 n'atuuka n'okugamba the aggressive head of a snake has been cut off. There was used to be KABAK. Ekigambo Kabaka tasobola kyogera. Kabaka. Tasobola kyogera. Yagamba KABAK. Naye ng'omusajja yajja mu kanzu wali ng'ajja yeegonza. Ebyo bigenda. Kigambo kye bayita ekirungi ekiri ku ttaka nga beraga nti bajjajjaffe baali kuba n'erifuna ebyapa. Singa kyali kibanja singa abantu batutwala dda. So message jowa abantu abatulaba kati abali ebugerere bambi emitima gyabeewanisa abantu ba Kabaka nalabye nga batidde nnyo battaka ne bavaayo poliisi negamba nno kale kizimbe kino efuuse scene of crime naye nga bo Abanyala bagamba nti wano waffe tutwala Buganda eddeye tetujogera waffe. Nsaba abantu ba Kabaka tubeere bakakkamu naye nga tulaba ebigenda mu maaso ate nsaba bannaffe abamu baleme tukyokooza nnyo kubanga mulabe kiri Palestine ne Israeli musaayi kuyiika oguyisa otogumanyi muwendo. Tetwaliyagadde bantuzza mu mbeera bw'ojooga ensanafu totuulamu ntuule. Nze ngenze nnyo mu Bugerere omwo naye nga abantu bagamba mutugamba ki tubagamba mubeere bakakkamu. Kabaka ekirungi alina ettaka lingi sikweya mayiro 305 teziri mu Bugerere. Naye sikweya mayiro 8 mweziri neyiika 49.
okujjako nga constitution ekyusiddwa. Okay. Ye constitution nga tennakyusibwa tujja kutambulira mu mateeka, tujja kukola buli ekisoboka. Ensonga za wa Muteesa zaggwa zitya? Muteesa zitya? Esimba bule niwaliyo ebyo byemu bwe bityo. Byonna byebyo. Koza adisi bamukyusa oyo ne yali bali bazimba ku ttaka ly'embuga. Ettaka gabanaga ettaka liwooma nsimbi. Ate ettaka lino bo bwe yatukuba teyatulekanga bwe tuli. Ettaka ligenze okuddaga lirina ebizibu bingi nnyo. Ebimu tubitereezezza, ebimu tubitereeza, ebimu tujja bitereeza. Kubanga ekitongole kitambulira mu mateeka tetuyinza kumenya ate mateeka. Tufuna okusoomozebwa okubaawo nga tuyingira kkooti. Lwanga nti batutawaanya nti lusina emisango gy'ettaka gitwala ebbanga gikandaalirira ate gitwala n'ensimbi n'obudde. Nolwekyo abantu b'ebugere mbagumya, si embuga ejja kuba esoose okuwambibwa. Bangi babigezezzaako naye nze ekinduma be baana n'abazzukulu ky'oba balekedde. Oli agamba munnaffe nti ono ye w'amaanyi. Bagamba nti baali b'amaanyi ng'ensi ebatya. Kati olwekibwaga oli w'amaanyi ng'ensi ekutya, naye ky'owambye si kikyo. Tojja kukyusa byafaayo mukulu kimeze. Tayinza bikyusa. Ate ne bwakola ebyo talina biwandiiko byawo. Eryo ssaza lya Kabaka. Bw'otusomeseza ku biwandiiko ne bwakola ebyo talina kyapa kyawo. Takirina. Kinagenda alina kugenda ate bakyuse constitution binage ku lwakimeze. Nolwekyo tubeere bakakamu naye nga tugoberera amateeka kuba ekitongole kyetuddukanya ffe kyamateeka. Tufuna okusoomozebwa twogeraganya ebiga ne tuyingira kkooti. Nolwekyo omwami Kimeze bamugambeko abamutwala nti munnaffe nga adduse sipiidi nayagala n'okuyita. Kubanzi kuba amasaza ow'enkizo yaliwo ekkooki tiye tukimanyi kyansikirano. Essaza erinamu enkizo mu kujja ku Buganda, amasaza agasigadde bajjajjaffe baagayiira musaayi ogatugattako. N'olwekyo si yasoosa tisulazi yajja okusemba. Katuve wano nsaba ebigambo bye ebisembayo. Moses Kizito Gambo B, omukungu wa Buganda Land Board, nga tumaliriza. What's your last message? Abantu ba Kabaka beere bagumu, tujja batuusaako obuweereza bonna bwe tusobola, yadde wala okusoomozebwa mugina emyaka 3 era tulina we tutuuse. Tugenda kujja mu masaza ge tutanatuukamu, tusuubira okugendako e Mawokota, tusuubira okugendako e Buddu ne Bulemeezi nga tutambuza emyaka gina 3. Tuyinza obutatuuka amasaza gonna olw'ebyenfuna ebyemanye biri mu ggwanga kuba ebyo bayetaaga ensimbi, naye nga tujja kutuuka ku bantu ba Kabaka yonna gye bali. Tubasaba bwaba kitagenze bulungi mututegeeze. Abateeseteese emisomo naddala abami ba Kabaka babatuuziza, tujja kujja tusomesa abantu ba Kabaka basalewo nga bamanyi. Maliriza babuuza ebibuuzo byange biri 3. Woli wajjawo otya? Nannyini ttaka akumanyi? Owa busuulu? Bw'obeera ku kyotalinaako ansa ku ebyo, fuba oginoonye osobola okutuula obulungi okwekulaakulanya. Thank you. Kizito Moses Gambo B kuva mu Buganda Land Board, Ssaabasajja Kabaka awangaale. Council Dennis Bugaya omulabake yali atya? Yali abeera nnyo e Mawokota eyo ennaku zino. Mawokota Dennis Mawokota eyo Mawokota South. Bagamba mukungu wa Kabaka oyo sebwajje naye kale tunabiwulira naye Council Dennis Bugaya twagala okwebaza. Tujja gidduukira n'effe. Ya Dennis tujja gidduukirira. Nja kwebaza mukwanja ffe mwenna ababaddeko mwebale nnyo mwebale ddala. Messages nyingi nnyo eziwandiikiddwa. Luno nja kumpa eddakiika emundawo banziraba wano. Ati simbeko benkona kubanga bambi abantu baffe babakwebali bakera ku DreamTV bagamba kwe tuli mugalula naffe banne mutugambeko. Ono agambye nti good morning, nja kumanya omubaka wa Kabaka ekyengera. Dennis Mugisha bwendaba erinnya bategeeza kyekyo, nja kumanya omubaka wa Kabaka ekyengera. Baba dategeeza kyo Buganda Body wetuukiraawo simanyise bwoba ekyengera balipotinga baba ekyengera. Muganzi Lwazza ekyengera omwami wa Kabaka yaani ow'ekyengera? Omutongole simanyi manyi baba bakyusizza. Naye nga kuliko omutongole ku kyalo. Ono agambye nze omugagga Sawulembo enabweru MPTB National Municipality Olutalo Lwa Minista Mayanja ne BLB terujja kuggwa kati. Yona atidde nti terujja kuggwa. Simiri lwaki akyogedde bw'atyo. Messages nyingi nnyo naye Aaron Wampraga nti mugala time up. Kale
Sebo toyanza nnyo Moses Kizito Gambo B jatulabira abakulu okuva emmengaawo wage tubagala nnyo yatujja kuzonga okusomesa ku nsonga z'ettaka abantu bategeere obwannannyini ku ttaka bategeere obwannannyini ku bibanja byabwe ate babukose bulungi nnyo obutagobaganyizibwa ku ttaka nze Moses Mugalula